ITV. So mukama wange ndwa DP. Kana ofranzo atwalo nsabuno. Okuya line up jendi na kwanza chamani wa Democratic Party mu town council. Uyo ofisi ya kujera bikuchivako. Nze kuba waguru tuwagira Kyagulanyi. Wa president gwanga lino. Ekimba Sansoni. Baka kukyusa okulembeze Kyagulanyi akutebendera. Wano kwa MP ate lulume na bawankizo nnyo. Bwetuda kugundu wano ku bya 5. Sitwaleta aba DP naye tweyazikayo oko munnaffe ge bayita Kanaabi. Omuli omwana muto okiwulira ekyo kati kuba meeya n'empagira Mukasa. Kuba councillors wano kati mpagira bayita Mukwaya akwenda okukwata ekitundu kino. Ate kwaje eri wadi B tulinayo bayita Mugerwa. Omukyala kansala tulinayo omukyala wala wakalema ali awo waggulu awo yagenda okwera mu wadi A ate kuluda wadi B tulinayo Nabeiso Eliasa. So mu ngeri efaanaganako bwetyo mbakyali mu struggle ey'okubanga tukyusa obukulembeze buno. Era ndikuudde olukola ki olwagala enkyukakyuka. Ekyo sikikola ki? Era mwandese wano kuba gye nvudde niyo nfunza okubiyingira ndi mu byabufuzi era nga nina bempagira okusembeza kuba nzi kyamaani wa Democratic Party nga naye bano bagamba ono ye mwogezi wa NRM Mulumba. Mulumba nkutumidde gyo munaye naye bambi mwayi Mulumba tamanyaako n'olunaku n'olumu saidi kijyaliko. Oba ali saidi y'abali obulungi oba mubanyigirizibwa najambula ali wakati awo nga mpaza aba7 mumutula mbali obulungi simulabayo naye ayogera nga ali obulungi mu byobufuzi babayita ba useful idiots babasindika mumwe nga naye beefuula abali obulungi ng'ate bali buki mwena muli mu gurupu etya oyo sembuze twaha munnabyabufuzi mu Ugwe Town Council olwaliro gwe twakyaziza. Waliwo njawulo. Mulumba afaanagana nga wonaba waliwo ebinyonyi. Ekinyonyi bakiyita enkusu. Enkusu bw'oyita ti Tom n'eddamu ti Tom naye nga nakyo sense eba temanyi teyise muntu. Egegenya bugegenya. Era abagenda mu pologulamu zino zempulira. Sina muntu gwenkoze eki era ne muntu amusaamu ki ekitiibwa kubanga ayina bayogerera era munfaanaganako eyo sigambye nti nkusu naze bulazi enkusu kyekola naye ye Mulumba muntu naye ebikolwa bye yebyakengezako kulaga akati munfaanaganako eyo era nga njagadde kubankolesa akantu kano buli muntu yenna njagala tukkiriziganye nti tulina okukulaakulanya nga ffe abantu n'okukulaakulanya ebyobufuzi byaffe. This is ITV Uganda.